ne bandaga obwetaavu bwenina obulaba ekimoloka kyovuga kikadde asajja basika ebyuma ne baleeta sitole nnyingi nnyo ezinzija ku mulamwa finally ne bampangula mweyo argument nembagamba yes kikkirizika nange nina obwetaavu nange nina obwetaavu nina abaana b'okuweerera jjukira n'ennyumba bagintwalako nsula mu muzigo sirina mmotoka etegeerekeka emyaka gye ndimu naalibadde mweyo levo naye mubadde mugamba mutya ne bagamba nedda ffe tuli baganda bo ffenna tuva Busoga eno ensonga tugenda giggusa eno pulojekiti y'amaanyi nnyo ku paalamenti omukazi atidde obukuukulu obuli ku paalamenti buyitirivu nnyo buli muntu ayogera ku Bigirwa omukyala ayogera ku Bigirwa talina nekyakola mu ofiisi nga kino ekintu tanakitereeza n'olwensonga eyo tugenda mujjako emiliyoni 4 ebya Uganda naye naffe tuli bana bwe buzibu ne bagamba muli bana nti ye mubadde mugamba mutya ku miliyoni 4 tugenda kuwako miliyoni 8 ne mbagamba nange ndi wa mu kibuga weguba gufuuse mulimu ate ndi antya kabuuyi mwe ne mudduka n'ekisawo these are realities nga njogera ne baganda bange nga gwonoyogera n'omuntu gwotalinamu shaka yonna kakali nawe nakuba mu akafaani ne ngamba nja kuba sigenze wa mwami MUSEVENI direct anite ya kisootinzi nsigaddeyo mu struggle yange kakitambule nga webakoze ki webagambye ne mbagamba naye sijja kulya 8 kakibeere 10 kakibeere 10 kuba nange naki tiimu yange sigenda kulya nzekka ne bagamba okay ekyo kiwedde ffe tujja kwenyiga muziri kati ne bambalira Joseph Sabiti press secretary omumanyi ne bambalira Kaya Rajabu kati nabo bombi Honorable Isa 2 Aga ne Ismail Badoji sibe bana kati nga bagenda gaba n'ebisatu atulaba omulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero tuze nate okubanga tuwayamu eno ye Yugi updates twagamba nti tukuleetera emboozi ez'enjawulo n'olunaku olwaleero tuze tugenda kubanga tuwayamu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga kinkola bulungi nti olunaku olwaleero neegatiddwako mwami Bigirwa Moses okuva mu kibiina kya NUP tugenda kubanga tuwayamu naye tulabe kikyagamba okutwaliza wamu omulaba anekedde mu kyambalo kye manya akakofiira ako buli lwokalaba omanya bumanya nti NUP eri represented simanya nate gwotwala ebbendobendo lya Busoga naye kansooke nkusaba ombuulize ku bannayuganda tulyoke tweyongere bannayuganda batulaba ndi musanyufu okubeera ku Yugi update omulundi gwange ogusoose njala okwebaza muganda wange Kisubi tuwangadde ebbanga ddene naye webala okubeera innovative kuba bannamawulire abasinga bakyali mu traditional journalism olyo naye webale okubeera innovative n'ogaziyamu n'oteekamu ebirungo bino ndi musanyufu okubeera wano era abakulu mbaagaliza programu ennungi nze General Bigirwa Moses atwala ebbendobendo lya Eastern Uganda kiwandiise Secretary for Mobilization National Inter-Platform Eastern Uganda ndi musanyufu okubeera wano weewaawo nange ndi musanyufu okubeera naawe olunaku olwaleero nga twogeraganya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga manyi ensonga nyingi mu ggwanga lyattu Uganda naye olunaku olwaleero ne mwami Bigirwa ojja nakumbuulira Jeno kuba mpulira ogamba Jeno Bigirwa so simanyi Jeno ekitiibwa wakikonodde ddi wavudde ddi ku kopolo n'ojja ku kaputeni n'ojja ku meja ku kano uyo uno kumalayo kya Jeno okutwalisa wamu naye bingi ebibaddewo mwami Bigirwa byenjagala tubeere nga tuwayamu nalaba issues ku family yo ne tubiraba byali bingi okutwaliza wamu ne tulaba ebyagenda maaso naddala ku kigambo kya speaker nga tukulaba side eyo bakutaddeko obunnyogoga ne tugamba kyekigenda mu maaso then ebyobufuzi nga bwe bitambula okutwaliza wamu mu kibiina kya NUP nendoza njagala tutandikire ku nsonga ya speaker yali deputy speaker kati wetwogerera ye speaker twalabanga waliwo amaloboozi agayitingana ne tulaba Bigirwa ng'akwatiddwa
atwaliddwa ku poliisi. Abamu kye bafunza ne bagamba nti Bigirwa yabadde asaba ssente ng'adyekadyeka. Deputy Speaker afune akasente simanyi kaaki n'obanga okwatibwa. Kiki ekyali emabega wa kino Munnayuganda bw'ayagala okumanya ebigenda mu maaso? Ekisooka kansooke nkunnyonnyole ranka y'obwa Geno ngifuna ntya. Kuba abantu balina okumanya ebintu bino. Kakati ekisooka tewali atuuka ku ranka eyo nga si mulwanyi. Eyo ranka y'abalwanyi era sebo ndi mulwanyi. Mulwanyi otegeeza ki? Oli historical wa Nuupu, oli historical waki? Mu byobufuzi bya Uganda kati mu bantu ababadde ku forefront y'okulwanyisa obwanakyemalira mu Uganda toyinza kumenya bantu bataano nga siriimu. Maze emyaka 2 nga ndi mu field. Mu myaka ejja 2 nsibiddwamu emirundi 43. Mbadde ku tocha ez'enjawulo. Mu myaka ejja 2 nesimbyewo nga njagala obubaka bwa Parliament emirundi 4 nekigaana naye nensigala nga ndi consistent era nakati nkyali ku nsonga. Kakati bw'ozingazinga ebintu by'empiseemu ranka omukulu gye yalaba okumpa entonotono eyali awo yali ya bwa Geno omukulu Kyagulanyi Ssentamu. So nantiikira ranka eyo Geno Bigirwa Moses era sebo tofunanga nsonyi kugimpita. Ekyokubiri mu bintu bya ranka era nga bwolaba bannaffe abali mu buyinza olwaleero goloza baalya misota balwana ranka yaba bakuba emundu webale nnyo. Umanyi kitegeeza omuntu osibwa emirundi 43 ogimanyi gwe emyaka gyange obungi. Wano retired Kanokiza Besigye gwe tumanye nnyo mu kkomera gwe batugamba yayingira ne mu Book of Records bagiyita batya emirundi era nze amuddirira bakamusiba emirundi nga 14 nze ndi wa 43 nze amuddirira mu kubeera mu makomera emirundi emingi. So bwentyo bwenzijja okufuna ekitiibwa ekyo era bwe tuli kuwata gavumenti sebe ennyota zenyi tujja zambala bo ne bano babyewa mu lubiri wali. Omukulu yaga bugambi gw'oli Major General gw'oli Brigadier gwe tunyefunza oli Brigadier gwe eri tumwino oli Major General bwe bityo tewaliwo kyamaanyi kiri awo. So singa tuli mu ntebe kati nga Kyagulanyi yali ku ntikko saawa eno Geno Bigirwa yandibadde Geno. Singa abasirikale bafunye ebifo wano afanda ayogera afanda ali ku interview wano wonna singa bakukubye esaaki naawe ebyuma byonna singa embwa zibiwunyiza nyonyonyonyonyo kubanga kye bayita afande nti afande wuli wali Allah. Tuli wamu ne bakadde baffe bamafuta estate managers. Bakadde baffe abo be bateekamu akasente ne tusobola okubanga otulaba bulungi nnyo bw'otyo. Oyinza okwebuuza bakola ki? Bakadde baffe bano bakutegeeza nti balina emirimu mingi gye bakola. Bagamba nti oyagala ttaka, bakadde baffe bano bakuguza ettaka. Oyagala nnyumba, bakuguza ennyumba eyawedde dda. Si kyekyo kyokka naye naawe alina ennyumba zo nga mwattu wazizimba naye nga weetaagamu abapangisa, bagamba nti bakuteeramu abapangisa. Si ekyo kyokka wabula bakuyamba n'okusolooza abapangisa. Oyinza okuba wazimba wateekamu abapangisa naye ng'oli Bulaaya oli eyo okola mirimu gyo nga tolina kusololeza kasente ako. Bakadde baffe no bagamba nti bakikolera ddala bulungi nnyo ate n'okuddaabiriza ewakaawo bagamba nti tebaleka waka kuwonooneka. So naye ng'ekyo tukivuddeko nafuna embeera yaggwawo mu ggwanga wano n'ensibibwa n'entokyalingibwa nga kyava ku Right Honorable Anita Amonge. Ennaku z'omwezi zaali 5 omwezi gwa Novemba omwaka oguwedde. Twakwata ekiwandiiko nze ne ttiimu yange banankyukakyuka bannange twakwata ekyemulugunyo kye bayita petition ne tukitwala wa IGG nga Munnayuganda yenna ali concerned ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Twakizuula nga Anita Amonge teddukanya bulungi Parliament. Jjukira Olanyanga ali on and off yali mulwadde nga tateredde kati Anita Amonge nga yatudde mu sharing ya Parliament. Ne tuteekamu ensonga 14
mu document eriwero detailed obulungi netupetitioninga aigigi netumugana nonyeza ku nsonga eno neno nga tusinzidde mu tteeka lye bayita Whistleblowers Act lya 2010 ng'etteeka eryo riprotectinga ne whistleblower oyo aloopye okitegedde balina okuwa kakati document bwegendewa aigigi officially nefuuka petition kati olw'okubanga yali efuuse public document negenda ku mikutu gimukwanira wala eja social media kakati tiimu ya Anita Amonge netula negamba ani atukuba nti ono Bigirwa yatukola ki yatukuba tumukoze tutya tumutweakinge tufune short term solution ekyo tukijje mu ddiiro kakati nali ndi awo lwali lwakutaano kawungeezi sawa nga 11 nga kitundu omwami gwe bayita Isabiri Aga Honorable akiikirira Jinja North WFDC ankubira essimu nagamba muganda wange oliwa konza mbadde enfuluma ngenda Kamuli kuba every Friday ntera okuvaamu mu kibuga kati naine mukyala wange mu motoka ne muwala wange Michelle nga tugenda Kamuli saa 10 nga zigenda kwera 10 nfuna essimu ya Isabiri Aga ekisooka nga muganda wange tubadde naye mu Jinja omwo nga munamawulire ankyaza ku zi radio muna nkyuka munange nga simwina mushaka yonna ne mugabo badde ogamba ki naye nali simuwulizangako bukyanga agenda mu parliament nga tankubirangako naye nga oba oli awo ayina ensonga gyakola ki gyagamba ne mugamba badde ntuuse kaleerwe naye kankomewo nti andi golden trip wano enakasero jangu nze nali simanyi nti abeera awo kumpi nga nkyusa lubaluse wayange gyomanyi obulungi n'ebipande byako ne famire yange nvuga motoka ntuuka golden trip na parkinga na ku pavement kuba nalowooza ti meeting tejja kutekinga long sayingira mu parking muki munda na parkinga wakati wa golden trip ne Twin Towers high court nga nyingira mbasanga mu lobby awo batudde musanga ye Isabiri Aga Honorable muvukomba muyita Ismail Badoji naye mumanyi WFDC era yesimbawo ne kubaka bwa parliament bwa Kigulu South muiganga kwegamba nga bantu bange basoga bannange tetulwanaganangako tetusikangako muguwa tubadde mu mbeera ya struggle fenna olwo omukyala n'omwana balese mu motoka mbagayi kanzije mangu kakati nasangawo omwami omulala bamuyita Burhani bya Ruhanga abadde kansala Chambo ne deputy speaker wano kakati Burhani nambongako waliwo n'akawala awo luvannyuma ne bangamba nti kaali kagafendi ka Ismail Badoji bo ne beexcusinga ne badde ebbali ne batuleka mu meeting kati ne banyanjulira subject matter Badoji subject matter kiki olwo ensonga empisa anti ngamba yeriwe kati mwami Ismail Badoji nangamba omanyi muganda wange futubeera fena naye omukyalo oyo nga bwomanyi ffe twali mu FDC olwo nali simanyi nti FDC yagivaamu nti yagenda mu anti twali mu FDC naye omukyalo oyo yali muntu waffe nnyo nakati tukyatambula naye omukuba nnyo tusaba olutalo luno olukole ki oluveemu ekyokubiri omukyalo oyo kati watuuse asobola okufuuka ekintu kyonna olwo deputy speaker era omukyalo oyo ye presidential material gwe tulina okuva mu Eastern Uganda ennaku zino jjajja yeesiga bakyala ye mukyala gwalinawo okitegedde nkiwulira ku nsonga y'obwa president gwe ngaava mu East kuba muva Busoga yava Teso guno gwe mukisa gwe tulina naffe okwata ki entebe naye mu bantu abasinze okutaataaganya enteekateeka z'omukyala yegwe wano kyenjagala okubuuzaamu obubaka buno bwakuwa buva eri mukyala oba bo nga bo abava mu Busoga eyo tiimu gye nali njogera nayo ye inasaako y'omukyala omanyi buli politician w'amaanyi aba n'akatiimu katuula nako okupulaninga kikyakola ki
kyazzaako n'angamba Ismail Badogi n'angamba nze yaleeta abakozi bonna abakola mu parliament ye auditor alina audit farm ye so nze sisobola kutuulawo kuba nze faamu yange empe miliyoni nga 4 omwezi so sisobola kudda mu bya parliament naye project giveemu omukyala gw'omutataganya nenkola response ne mugamba nti presidential bid yammwe mbadde sigimanyi naye ngitegedde sigenda kugiwagira naye olw'okuba mwe baganda bange gye muli sigenda kugirwana nze na president wange bamuyita Kyagulanyi Ssentamu siina nsonga gye nsobola kuwa bannayuganda kati nti nvudde ku Kyagulanyi ndi ku Anita Amongi ekyo sijja kisobola naye mutambuze bwe munsookanga okugguka mulimpa ku mirimu naye nange wa Kyagulanyi bwe mbasookanga okugguka nange nja bayita kubanga tuli ba Luganda gwova Jinja gwova Iganga nze nva Kamuli ezo district esatu zinanyiniki eza Busoga so we are brothers we are comrades sibalinaako mutawaana ne bangamba ekyokubiri tusaba ojjeyo document wa IGIG petition ne mbagamba ekyo mulireetimu kubanga petition eyo already it's a public document eri mu public domain abantu bagitegedde nti gyeri kati bwe njijjayo IGIG n'atuuza press conference n'agamba nti whistleblower akoze withdraw nsigalawa abantu bagenda kundiisa sente zezakoze eki zentalidde ne mbagamba bannaye ekyo kyo mwali kirese ne kitambula kale n'akidefeatinga kubanga n'obusobozi abuyina obukola ki okusinziira ku mafialism eri mu gavumenti eno ne bangamba ekyokusatu ekintu kino nga bwe kirimu akasente gw'oli wano ogaana ebintu bino bye tukugamba naye ababaka ba NUP bonna abasinga obungi bali mu nkwawa Anita Amongi era olutalo luno nibonogaana okuluvaamu manya nti ogenda kulwana wekka ate ajja kukurashinga kubanga alina state machinery alina n'ababaka bo abaali badde basooka okuwa backup ne mbagamba yes ffe twalinako Kayihura wano nga IGP yakyasinza okubeera ow'amaanyi bukyanga NRM ejja wano ng'ogyeko President Museveni era yagulako n'abantu baffe bonna n'abamalawo naye nze Bigirwa Moses nasigala mukuba era paka lwe twamuggusa kati alunda mbuzi ali mufamu yes ne mugamba n'olw'ensonga eyo Anita Amongi nze ne bwe naamusigalako zekka nga nze amukuba kyemanyi time will come mugguse adde mu kulima obulo ne muwemba eteeso oba mu bizinesi ze endala so ekyo tekinkanga mbula okubanga ababaka bange bonna abakola ki abayina ne bangamba Bigirwa oli muntu wa mu kibuga omaze emyaka 2 e Kampala twagala obeera omuntu apiikinga amangu enensonga nyangu nnyo omukyala muveeko ne mbagamba yes nsobola okitegeera ne bandaga obwetaavu bwenina obulaba ekimoloka kyovuga kikadde asajja basika ebyuma ne baleeta sitole ennyingi nnyo ezimpa yes ezinzija ku mulamwa finally ne bampangula mweyo argument ne mbagamba yes kikkirizika nange nina obwetaavu nange nina obwetaavu nina abaana b'okuweerera jjukira n'ennyumba bagintwalako nsula mu muzigo siina mmotoka etegeerekeka emyaka gye ndimu naali badde mweyo level naye mubadde mugamba mutya ne bagamba nedda ffe tuli baganda baffe twesige ffe tuli baganda bo ffena tuva Busoga eno ensonga tugenda giggusa eno project y'amaanyi nnyo ku parliament omukazi atidde obukuukulu obuli ku parliament buyitirivu nnyo buli muntu ayogera ku Bigirwa omukyala ayogera ku Bigirwa talina ne kyakola mu ofiisi nga kino ekintu tanakitereeza n'olw'ensonga eyo tugenda mujjako emiliyoni 4 ebya Uganda naye naffe tuli bana bwe buzibu ne bagamba muli bana nti ye mubadde mugamba mutya ku miliyoni 4 tugenda kuwako miliyoni 8 zikuyambeko ne banno ensonga mugimale n'olutalo oluveemu
ne mbagamba nange ndi wa mu kibuga bwe guba gufuuse mulimu ate ndi antya kabuuyi mwe ne mudduka n'ekisawo. These are realities nga njogera ne baganda bange nga buno yogera no tegeera issue ya say yes nga buno yogera n'omuntu gotalina mu shaka yonna kubanga mu byobufuzi nga bw'obimanyi waliwo issue ezijja ku muzindaalo waliwo issue ezijja mu meeting waliwo issue eza one on one. Kakali nawe nakuba mwaka fine ne ngamba nja kuba sigenze wa mwai MUSEVENI direct anite ya kisotinzi nsigaddeyo mu struggle yange kakitambule nga bakoze ki bwe bagambye ne mbagana naye sijja kulya 8 kakibeere 10 kakibeere 10 kuba nange naki tiimu yange sigenda kulya nzekka. Ne bagamba okay ekyo kiwedde fe tujja kwenyiga muziri kati ne bambalira Joseph Sabiti press secretary omumanyi ne bambalira Kaya Rajabu kati nabo bombi Honorable Isabiri Aga ne Ismail Badoji sibe bana kati nga bagenda gaba n'ebisatu. Ne mbagamba okay nze ngenze kakati esimu zaali awo nga ziri kodinga naye nze nali sikifuddeeko nnyo kubanga nali ndowooza njogera ne baganda bange bwe tuvuye Busoga ne tutuuka mu conversation eyo kati nfuluma meeting yewedde meeting yewedde ngenda okufuluma wabweru nga basirikale motoka yange bagisazeeko mukyala wange bamukutte ali under detention n'omwana baba disamize babagyeko amasimu kati mukwegeziwazaamu akati nti esimu yange nali njirese mu motoka nga njirekedde maddamu ngenda omusanga nga bamudisamize talina na bwandabula nti obuzibu bwazze dda kubanga esimu nali njikoze eki nali njirese kakati mba ntuuka ku mmoroka nendaba nga babakutte nange ne bankwatirawo omu ku basirikale abakuuma akulira konvoyi ya Anita Among nankwata bamuyita aliho alina amayinja 3 nali mumanyi kuba nali mulabanga nga ali ku parliament yawo ne mugamba aliwo ki ekigenda mu maaso nti anina orders okukwata ani akuwadde order gwokuuma mukulu olina order ekwata onkwata ngani nti sebo ndi musirikale wa Uganda nsobola okukwatira awantu wonna ne mugamba nedda sebo gwokuuma mukulu bakudeployinga kukuuma deputy speaker ate oli mu operation ani akuwadde order ne tu exchanginga mwawo agenda okulaba nga mutekinze on naita enforcement ne bajja ne baleeta pick up kati ngenda otunula omayumbi byaffe ebya activism tebakutwala bwe batyo olina oteekawo embeera kibuli ngenda otunula nga sina mbeera gye nsobola teekawo tewali wadde stage ya boda tewali wadde muyisa ayita tewaliwo wadde asobola kunwanirako singa olutalo nencomplyinga nenyingira pick up n'agamba omusirikale omulala yayambadde kisaati kimyufu n'avuga emmotoka yange ne twolekera Kibuli side olwo tuyingidde 11 n'eddakiika nga zigenda 12 kubanga eri conversation yamala saawa nga namba n'ekitundu kati tutuuka Kibuli mu dakiika 5 drone yali etuuse eyaseemwayo kati mukyala wange n'omwana nabo basibe ne babajjawo ne babasibira mu kiruumu awo tebalina kye bamanyi kakati ne bangamba nti olina kyolekera mukyalawo nalinamu emitwalo 8 nenziwa gyali 10 isima Honorable Aga yali agimpadde ng'amafuta agandeese mu meeting yaffe nga transport refund kati nenjikwata nenjiwa maddamu ne banteeka akakutiya mu face nemba nga sikyalaba ne bankuba jeeke side ne side ne bantwala nga kaguddeyo nenyingira drone kati awo saddamu kumanya gye nali ngenda. Bino ebintu byakakutiya ku face biba byaki semwayi ebikozesa ebe kutaddeko embeera etali otegeere nti poliisi ekukutte kati abakukutte balala okitegedde poliisi muajuinga tolina kunkwata bwoti nkwata otya ansooka entegeeze kankubire looya wange semwayi tebiriiyo bakulaga nti nakukutte tomulaba
ne banteeka wansi wa drone netandika kati olwokuba ekibuga nkimanyi nagenda mbala amakubo kuba toyina okusinzira bwenva nagenda mbala amakubo nemanya nti tugenze Semwayi kati tutuuka Embuya wennyini ekkubo eryambuka ku Semwayi waggulu olusozi lw'amaanyi kati emmotoka weba eyambukayo giwulira eddoboozi lyayo yes kati twakkirira wansi nemanya tugenze Kireka kati Semwayi abasibe baayo abasinga abamu ebatereka ku SIU Kireka webajja ku makya ne batwala kakati awo nakoma okumanya ebya famire yange era ekimotoka kyange kyali tekisiba na buutu bulungi baali bagezaako okiggalawo nga mumanyi moroka enkadde negaana ne bagamba mundeke njisibe era ne bagaana nenkola ki ne bansuula kati tutuuka ku SIU Kireka komanda wa drone aŋŋamba nti Bigirwa nti ogenda tubuulira ani akuteeka mu ssente okuseketerera gavumenti n'okwagala okufunza sipiika mumukube ennume y'ekigwo mwagala kuyiwa gavumenti mutuyita basiruffe ne muganda wange nze emyaka gye ndiko ne experience gye nina mu struggle ne byenkoze sikyalina muntu asobola kumpa ssente mbu nkole ekintu ekireetera gavumenti eno obuzibu kubanga bye bintu byembeeramu buli ddakiika nze ndi museketerezi mba njagala eyiike buli ddakiika kati oŋŋamba otya nti waliwo eyantumye onvumye buvumi kuba kyendimu onvumye buvumi nti Kyagulanyi yantumye Kyagulanyi wa 2017 nze ndi wa 201 okitegedde oyinza otya ogamba nti yantumye nti bazungu waliwo abazungu abampadde ebyo tebikola ku nze ndi General Bigirwa Moses akola emisana n'ekiro gavumenti ye NRM ekole ki egwe so kino kintu kitono nnyo okiwulidde mubadde muyina ne kyemwagala nklasifyinge mwali badde mumpita na buyisi officially kubanga sikyasobola nakudduka mu ggwanga n'agamba nedda ssebo ate esente zobadde osaba sipiika ne mugamba sipiika sinamusaba ku ssente wayogerako naye konzi n'enamba ye sigirina mulaba bulabi nti mukyala amasa nnyo ku kamera mulabira ku TV nakoma okubeerako naye mu 2007 nga WFDC nze ndi wa DP mu 2007 mu kiseera ekyo yali muddugavu kati mweru okiwulidde kati siina wunali simusinkanangako wadde eddakiika n'emu okola ki okumusaba ssente n'agamba ategana amaloboozi olwedde agalina kati agenda ogira bwati n'apuleyinga nga mpulira eddoboozi lyange nga njogera kati bali abasirube na meetinga mu meeting kasaba afuna ka clip ako nga njogera ku ssente from 80 million to 100 million ne bakafuna kakati bakafuna kubanga baali beetegese ekimala nga n'abakola editing babalina mu dakiika 23 baali bamaze okweditinga nga bajjeemu akatambi ka dakiika 23 kati nga buli muntu akalina social media bakakasuse kati eyo short time basazeemu kakokoka gwe byoyogera babwe nawuliranga amaloboozi nga siwulirayo mulala naye nga mpulira gwoyo bakola editing y'amaanyi jjukira n'emmoloka yange eri branded bagirina kati ku ssaawa nga 2 ez'ekiro ne bavuga emmoloka yange ne bagitwala ku kikomera kya Nitamonge emmoloka nejja newetera ku kikomera nevaawo era ne balikodinga ne bakasuka ti omusajja wuuno abadde agenze ku receivinga naye nga musiru waawa agenda mu maka ga deputy speaker n'emmoloka eriko ebipande bya Kyagulanyi musiru waawa agenda ne mukyala we n'omwana we bwe giwunya teri ayagala mukazi we na mwana we kubeera mu ebyo ate ne wano e Kampala tewaliwo omusajja ayinza kulaga inkaamu ye omukyala sente alina zirabira waka gwomanya gyozikoze ki gyozijje so agenda ofera speaker nga ne family ogenze so ne balikodinga akatambi ako era nako ne bakasuka ku social media kati buli muntu yenna olw'okubanga emmoloka yange public egimanyi ne bagamba nti omusajja abadde agenze kutegula bannaye naye omukono gukoze ki empingu emukwatiddeyo
emmotoka bagimanyi eddoboozi bawulira lyeryo. Kati story eyo nda nekyuka neva ku petition eri ewa igigi nedda kwa 100 million. Kati that is the short term objective omukyala gyali agala okwachivinga okudistortinga kyetwali tuvuga kyonna ekyokumunonyerezaako kyachivinga kyatuukirira public nedda ku ebyo ne batandika okugamba nga bwe nabadde bwendi mafia nabadde ngenze kutegula kasente n'ebigenderako ove mu Kyagulanyi. Okiwulidde nti era na complaininze nga bannange bwe balya nze Syria tebampaako kwega ebigambo bingi nnyo. Kati struggle yaffe eyoku investigatinga ku mukyalo oyo nefa ne igigi n'afuna ground kwagambira nti ate whistleblower yabadde agenze kusabayo kasente kati fayiro ye nebanga eri complicated kati tukyabyetegereza kati tusobola ginoonyerezaako kakati Anita Mongi n'abanga atukubye omupiira kati ku Saturday bankwata Friday ku Saturday ku makya saa 12 bali bamaze okunkima ku SIU ekireka nga bantute ku CI ku Nankanyi ku CMI Embuya. Kati ku CMI Embuya nali thoroughly tortured bulungi nnyo era nakati nkyanyiga ebiwundu. Tortured how? Mentally oba physically? Physically. Olwokubanga abasirikale bali nabo si basiru abasiyemwayi bagamba Bigirwa goliko omuzindalo gw'amaanyi. Tocha gye tugenda okuwa teri visible. Ojja kuba ozibwalya nokakasa abantu nti twakutocharinga. Kakati ku level yange tebankuba bino nga bakuba ne bakuyuza omubiri nolaba enkovu biki bagamba katukuwe essomo lyo linyumizaako nejjajjaawo wolibozzemu okola ki okumusanga. Kati bansiba omukono guno ne baguteekako empingu ng'eri tight ku madaala amadaala nkusiigira ekifaananyi amadaala gali mu kizimbe nga gambuka kubanga ekizimbe kyabwe kyamyaliriro ng'ena kati gambuka n'agala ne gagenda kufuleddako. Kati omukono bagusiba ka hando kali akagali agambuka kuno okugulu ne bakusiba wansi eno kugana agakkirira nga naye empingu eri tight. Kati guno omukono guli waggulu kuno okugulu kuli eno wansi kati kuno ne kubeera wano ngo okongojja bukongojja ku madaala kati bakuwetamu bwe bati olubuto ne lutumbiira wano bwe ruti naye nga jjukira ne ku mutwe era bakubisa akakutiya tolina gwolaba naye omugongo guyinza okukuluma omugongo gwanuma ne bakuteeka n'obeeraawo nga guno gwe gugezaako okuwanirira bode naye nga nawo totuuka kati wano empingu ng'ekuluma nnyo waggulu ne wano wansi nga empingu nawe ekuluma nnyo era bw'oba olina obulamu nga butono ng'obaddemu n'ebirwadde ebirala tovaawo era bangi abafiiriddewo ne babakasuka eyo abalala ne babakasuka mu bisaalu ne musanga eyo dead body. Kati omusajja yanteeka ku mpingu awo n'agamba mumulekewo paka obudde okukya. Kati ne mpulira obulumi bwendimu nengeragera n'essaawa ezibulayo baginteekako ssaawa nga 11 ez'akawungeezi. Ne bakola ki ne bandekaawo. Kati buli obusirikale obubeera wali obutocharinga kamala ne kajja ne kakuba eŋŋumi 2 mu lubuto bwe pa jjukira baba baluweesemu bwe wati nga lutumbidde. Kati bakukkiriza owole kubanga wano obulumi butuuka ekiseera n'obuvaako kubanga nga tokyabuwulira nga buno obugalo tokyabuwulira. Kati ajja n'akucekinga noddamu ne wenyeenya wenna n'olaajana bulumi ne buddamu buto. Sikirabangako njagala okutegeeza muganda wange bw'owulira ng'omuntu yenna nti bamututte ku CMI muteeke mu ssaala kubanga emikisa egy'okuvaayo nga mulamu mitono nnyo. Kati bampetamu omugongo ne gunnuma. Kati bo balina ekipimo kyabwe paka we natuuka ekiseera ne ngamba afande kati ngenda kwogera munzigi eyo nja kwogera nti otaongeya kweri nti onayogera amazima kuba boogera nnyo Oluswayiri
nembaga ngenda kwogera kati ekinsibya nga bambuuza ebintu bisatu kiki ekimpaliriza okukola ekyo motivation ani anteeka mu ssente okitegeera era Anita Monge yankola ki okay kati bo balina answer ze baagala oddemu era oddemu era bw'otabawa answers ezo lazima balina okutokyalinga paka lwoziddamu ne bakufuna ku rekodi bwe bawandiika kakati ne mbagamba baganda bange siganye ndi mukwate mimi yuko mufungwa naye ekikulu kiri nti nze njagala muveeko naga oyagala tuveeko mmwe nekyagulanyi wa mwoyo that ganja man you won't take over our government that one never think about it nembagamba no constitution egamba power belongs to the people abantu ebana abasazeewo tujja naye kakati mwe mulinga abagamba nti mwafuna milimo gyankalakalira bino ebintu byakusavinga ggwanga novaawo n'ogenda n'agamba this is same way lema kulowooza nti oli ku poliisi this is same way and we are going to show you that for us we are same way okay tunaenda kukuonyesha bali boogera oluswahili nga lungi nnyo naye oluswahili ndumanyi kakati ne tulemagana ne banzizaayo kati mukunzizaayo eri yali breakfast mu interpretation yaabwe ng'egye baneminga mutocha bakutwala ku lanji kati ngenda ku lanji ne mugamba fande onkoze ebintu bino byonna naye ekisooka tuli mu generation yemu kubanga bavubuka tuli mu generation yemu ngenda kubeerawo we naaba nvudde wano nga ndi mulamu naawe ogenda kubeerawo ekisaa kijja kutuuka nga General Museveni si yaliko ne mbagamba nze toyinza kunvunaana computer misuse ne offensive communication nonteeta ku CMI nali ndowooza CMI muhandolinga high profile cases mubegera magye okiwulidde n'agamba commander in chief yani nti commander in chief wamwe si wange nembaga si wange because nze wange ye Kyagulanyi naye wamwe ye Yoweri Kaguta Museveni nti Yoweri Kaguta Museveni ani alonda speaker kozi nali ndowooza nti babaka be balonda nti gwe mukulaba babaka ba parliament weiko mjinga sasa speaker huyo anafanya kazi ya nani nembagamba mu butuufu yali badde akola milimo gya ggwanga weiko mjinga anafanya kazi ya nani anafanya kazi ya commander in chief sasa this is CMI tunafanya kazi ya commander in chief kakati ngendo kubigira bwenti nga basavinga president wabo so si ggwanga era explanation yabwe ne interrogation yabwe eri ku ekyo eri personal tebalina kifaanyi kinene kya ggwanga so ne banzizayo ku lanchi yabwe ya bakuzaako empingu ku mukono gumu this time kati ne bansiba neera kwa hando kali akawaggulu kati amadaala gye gakkira wano galinga agakka mu go down kati bakusindika obugere ne bubanga tebutuuka naye ng'olengejera ku mukono gumu ku mpingu nga eri tight bweti abantu abasinga tebamanyi peyini y'empingu naye muganda wange empingu eruma empingu eyo teyinza okusala omukono bw'oyogera bw'otyo Bigirwa teyinza okusala era yasalira ddala na anti ziwona anti bo bakugamba nti kyetugenda okukola ojja kuba tosobola muntu yenna aba tasobola kukkiriza kugambye naye nalengejja ku mpingu ku mukono gumu ng'eba naakusiba ng'oyimiridde ku katebe ne bakasamba ne kavaawo n'osigala ng'olengejja ng'eyeetuga naye obulumi natuuka ekiseera ng'omukono sikyaguwulira ng'omusaayi ngulaba mu njala nga zonna zimyuse nga
eno paati yeno nga sigiwulira ngeno yokka gye mpulira nendajana nempita mange nempita muzeeye yafa nempita bajjajja abaafa edda nempita buli muntu yenna alinako obuvunaanyizibwa ku nsi kuno anteeremu essaala kubanga ekifo mwendi ndabika okuvaawo sigenda kukola ki sigenda kuvaawo ne banzayo mu interrogation kati bagenda okulaba nga ndinga agugubye nenjogera ebigambo bye nayogera we bawandiika nemaliriza nga tebamatidde obudde ne buziba ne batuzaayo okwebaka ekireka kusaane ne banziramu ku makya basooka kuwa buugi tebakuba atalidde era saa 7 gwennyini akawunga n'ebijanjalo kaba katuuse kati ku CMI waliwo olukuubo mwe babatuuza basuspect mwenna abagenda for interrogation naye oba okyali mu lukuubo omwo ng'owulira emiranga okuva waggulu paka wansi kizimbe kinyirira nnyo wabweru era ne wano sebe waddugala okusinzira compound ya CMI wanyirira naye okuyingira munda miranga myereere omuntu ali wali asinga okubeera bize asiimula omusaayi abeera bize nnyo kubanga buli dakiika waliwo ruumu erimu atonnya omusaayi kakati olunaku lwokubiri ku Sande banzizaayo batuwa obuugi ku makya tewali kyakola olina obunywa ate bw'ogaana okubunywa eyo nayo punishment ndala kakati batuzaamu ne bankozesa exercise wamesema weiko jeno aya wacha kutupatie ile kintu training ya wajeno mzima ne magamba mimi iko jeno ndiye kati ne bantwala ku exercise ne banyimiriza ku kugulu kumu okumala essaawa namba n'ekitundu nga kuno okumu nkuwanise kuno kuli bwe kuti nga n'emikono njitadde waggulu bwendi okumala essaawa namba n'ekitundu osobola okikola ekyo nakisobola nga togwa nkugambye nakisobola tuli wamu ne bakadde baffe bamafuta estate managers bakadde baffe abo be bateekamu akasente ne tusobola okubanga otulaba bulungi nnyo bw'otyo oyinza okuba wazimba wateekamu abapangisa naye ng'oli Bulaaya oli eyo okola mirimu gyo nga tolina akusololeza kasente ako bakadde baffe ne bagamba nti bakikolera ddala bulungi nnyo ate n'okuddaabiriza ewakaawo bagamba nti tebaleka waka kwonooneka bataddewo ate ekipya naawe ayagala okuwola akasente bagamba nti oyagala kuwola sente mmeka esente z'oyagala bakadde baffe bano bamafuta estate managers bagamba nti bakuwola bwekutendewalirwanga engwala ogwe wansi nagwe emirundi 3 naye engwala ensambagere ebikonde kati mu process y'okuwanika bwoti emikono waggulu kugulu kuli wano wena otagala okolo tebakukiriza kukyusa kati abasirikale abalala bajja ne bakuba engumi mu kameme muno oli ajja nakusimula bepa nakuwa pakati omulala nakuba oluyi naye jjukira tobalaba ebyo nobikolanga omutwe muzibe bakutadika akakutiya omaye bino ebikofiira abarasira bibatera okuteeka ku nviiri ebyo kati bye balina wali bikyafu bizibu naye bakikuteekako n'obukyafu bwakyo kakati mu lukuubo wali eri bw'owulira engatto nga zijja abasirikale baba bayitawo nnyo okuba bakola emirimu egy'enjawulo gw'osiba mubiri kubanga olina oteekwa okumanya nti alina waagenda okuba gw'osiba mubiri niwe baba bakutuuziza wali mutuula bwe muti totunula waggulu n'ekikoofiira lunaku lulamba naye bw'owulira enswagiriza engatto nga zijja gwesiba omubiri kubanga tayinza kuyitawo buyisi nga takuwaddeemu nga nebikuleseza tabimanyi just musirikale tamanyi oba oli mulwadde nnyo oba wakubiddwa dda naye yo olw'okuba ali ku headquarter gye mirimu gyabwe wali oba oliawo ne bakuba oluyi mu mutwe nga lulinga akabaawo n'ogamba oyo bwatyo bwayagadde n'olaaja namwe kakati ate okukaaba tekukkirizibwa
kubanga tebagala bakubira kelele. Unafikiri mimi sisi kwa mama yako hapa? Unalia. Unafikiri sisi kwa mama yako? Kwendo liye kwa mama yako tumbavu yako. Ne bakukuba kakati. Ebyembera je nayita mu kusemwayi okumala ennaku nnya. So ovaayo otya? Kati tuvaayo jukira nasangayo ne munamawulire gwe baali bakutte ku Thursday nzibankwata Friday. Kati musimu yange bagikebera munamawulire bamuyita Peterson. Ali awo. Ate yali akoze. Anti naye yali yasharingako story eyo yasharingako naye najikuba nga bono gikuba ku online news page yo. Oyo naye ne bamusika namusangayo. Ojiwulidde kati ye bali bamuse n'okumutta kati ne basika n'omusajja omulala bamuyita Matovu ne basika ne munamawulire omulala bamuyita Mugalula naye Mugalula yali waabwe kubanga ne bitulimu ebya kooti taddanga mu kulabika yali waabwe era tebamukoonakona nnyo yali waabwe yali akolera mu kyalo ono kakati nga batuparedinga mu kooti batukozesa nakola statement nga nnya ne batutwala mu kooti ne banvunaana misuse of computer misuse ne demanding money with menace ne offensive communication je misango gibamala ne batuvunaana ne baturimanding ekitalya nakati tukyatambula kooti twakapyaringa emirundi 5 ne file teriiwo file ya police teriiwo state anto tanene watandikira kugamba nti oba alese mujulizi oba akoze eki naye ng'olaba mu mateeka nga ffe tebalina basobola tuwangulira mu mateeka amatuufu naye mu bino ebya short term batukola ki batuwangula kenjagala okumanya wali eri nti speaker eno ogenda ewa Igigi mwali muvunaana ki ekisooka nga bawiso bulowa ensonga yali alidde akasente kiki kyalya ensonga za corruption yali asabye akasente ku kampani eno ezimba parliament jukira yasanga contract yatambula dda Rokong gyendaba yasabayo era ne bamuwa evidence tugiina bali batunze yali atunze ebibira bye Kayunga ne bakola n'endagaano speaker na signinga ku ndagaano parliament etundanga ku ttaka ku kibira kya gavumenti parliament ina mandate etunda ttaka yali akikoze eyo nayo yakuba yesente empitirivu okiwulidde ezimu ku nsonga endala procurement ya furniture omayi speaker furniture mu parliament yes we bamufulumya kuba speaker system ye yonna ne tiles bazisimulayo okitegeera kati process oli mu office eya speaker oba anti alitwala ne ya deputy yonna bakola yefujjo lyonna kati procurement y'okuleeta furniture omulala ntebe biki computer yalimu ebirumira bingi era nga ife information tugiina kubanga gye misango ekigende wa Igigi ensonga endala nga twagala okumanya bwe yawangula obwa deputy speaker kasa yabuwangula bwe pa enkeera waalwo yagula ennyumba ya $3 million eza dola gyalimu wali enakasero $3 million eza dola ku mugagga gwe bayita Kalimwirigi nga twagala Igigi atubuulire omukozi wa gavumenti kweyo level sente yazijjawa ezigula ennyumba ye $10 billion mu lunaku lutya lumu because kisubi okoledde gavumenti ebbanga lyonna okimanyi nti n'ennyumba obuyumba muvubuka agunjuse oyinza okuba tonagizimba nzimba buzimbi okitegedde naye gomanye ebbanga lyomaze ng'okolera UBC olimanyi obungi myaka 2 naye otuuka n'ekiseera school fees n'akulema nga sente toziraba kati nze nga citizen concern nga tuli concerned omuntu awangula otyo obwa deputy speaker nga tonakubiriza na lukiiko wadde olumu noyingira ennyumba ya $10 billion katugambe nti kale osasuddeko kitundu esente ogenda zijjawa ezinaamalayo $10 billion
kubanga omusaala gwa speaker ne privilege zonna mu myaka 5 teziwera billion 10. So it is an issue. Yes. So ekyetaaga okunoonyerezaako agenda zijjawa waba tagenda kubba sente zaffe. So document yaffe yalimu ensonga nyingi nnyo. Endala zaaliza ng'atiisatiisa ba PS ne bamuleetereyo ku kasente, endala atiisatiisa ba investors nabo ne bamuweeyo, ensonga nyingi nnyo nga ziriko ne evidence. Ne tuziwaayo nga it is a genuine petition. Kati ye n'agifuula valuga n'agizannya bw'atyo era si bw'atyo bwe yakimala. Naye document ekyaliyo. bino byonna bisibuka eyo. So that was the cause. Naye public yaffe nga bw'ogimanyi we wajjawo ekintu ky'emiliyoni 10 ne kibiika biri byonna. Mwena ne muyiika ne ky'emiliyoni 10 era ne mulaga nga Bigirwa byakoze ki. Era nanyigira nnyo bannankyukakyuka bannange abataasobola kulaba kozi gye nkutte, kubanga mu political science tugamba nti sitwagga etuuka awantu nga mwetaaga okuapplyinga other means okusinziira ku mbeera eriwo. Kati ku mbeera gye tulimu nze nali nfunziza deputy speaker, okay, nga mutaddeko petition eyo. Bannankyukakyuka bannanga abalala nabo balina okufunzaayo abalala. Okitegedde mu layini yaki gwe kuba mwaka faananyi nga munamawulire singa tulina petition 10 ku level eyo nga zonna ziriwa igigi. Ono afunziza otafiire, oli afunziza amekomanda, oli afunziza IGP, okitegedde ba senior government officials 10 nga tubanyigiriza government mba mugisanyalaza. Omanyi kye kitegeeza. Naye bannankyukakyuka bannange ebintu babirabira kumpi, tebamanyi science wa muzannyo guno. Kyovula bajjajja atuzannyirako nnyo na taking advantage ey'obutategeera bwaffe, ate ye naafuuka nga ategeera ennyo. Kumbe ffe abamulwanyisa ffe abatamanyi kola ki kuseetula mpiki. Yes. Nze nkwadde just kyakulabirako nti singa tulina petition 10 ewa igigi nga buli muntu yenna gw'omanyi ow'amaanyi, kubanga Anita Amonge si wa bulijjo, ali mu position of influence, ali mu position controlling resources, yakulira organ ekola amateeka mu ggwanga. Gw'omanyi kye kitegeeza okumutwala ku kisenge to the extent nti otuuka ku level egamba nti nedda tumukubeko impeachment bannaayi. Public talina public trust. Jaji oba omutaddeko embeera oba omusuzi. Kati bali abanseemwayi bo baali bakiraba kubanga bo bagezi bo baali balaba gye ŋŋenda era ne bakiŋŋamba nti oyagala kusuula gavumenti yaffe ssebo tuyita basiru. Bwe mukuba deputy speaker ne mufulumya muba temusudde gavumenti namba naye bannange nga tebakiraba. Nkitegedde. Mbadde ebbanga lyonna njagala okumanya ki ekyatuukawo ku nsonga eyo. Bigirwa yali ayagala kasenti, Bigirwa yali ayagala kuddamu NRM kwegamba, naye okinnyonnyodde kitegeere. That is the true story. Era njagala okubategeeza nti nakati nzijanjaba omugongo guno ogulaba sikyasobola kusitula kidomola ky'amazzi. Kubanga kati omanyi nze nali simanyi nti support tugijja ku mugongo bulijjo. Emabegako awo nga n'okuseka obusesi sisobola, era n'amaanyi ag'okuseka nago gava ku mugongo. So singa saalaba Dokita mangu eyanyambayambako, naye era neetaaga operation ey'amaanyi. Nina eddwaliro lye ndi mu contacting e Nairobi eyo lye njagala ogenda linyambeko nsobole okukola ki, nsobole okujjanjabirwa ddala. Otherwise sisobola kutuula mu motoka like 3 hours tugenda mu lugendo, nze mba nekyusakyusa, omugongo guba gunnuma. Era mba situdde mu muto gwa mu maaso eyo ruutu mbanjireka bulesi, kuba gwe muto gw'osobola okumenya n'ogoolamu ku magulu. So nina obulumi bw'amaanyi, okiwulidde. Ate era abasajja basemwayi baŋŋamba nti gwe n'obuwangaazi bwo ffe tubumanyi, tubukendeezezza okusinziira ku kye bakola. Yes, kubanga kusemwayi waliyo ebintu bingi nnyo. Mulimu abantu abaafa balina ebintu bye bateekayo eyo, nga waliyo goonya, waliyo python, timba.
balina keji empologoma ebyo byonna biri ebyo bikola ku tocha. Abantu bano ebintu ebyo byonna byoyogera babyewakana bagamba tebiriyo. Anti kakati facilities za CMI size facilities osobola okulabako nga public. Era batuufu okwewakana kubanga tebikirizika, but they are not human being. Nze banzikiriza wansi okufuna ku shotiko ne mala yedakika nga 3 ne interactinga n'abasibe benasangayo wansi wali abasibe nga 205 mu kinyeeyo bazimba ekizimbe naye kina bugo down bwe buti balina abantu abali bamaze emyaka 8 tebalaba ku njuba basimuka n'obwongo wansi eyo mu go down. Kakati waliyo abasibe nga babakwata mu bino ebya ADF naye nga bannabwe baba kasukira gonya ne zibalya bano basobola okwogera ngaye tunabeera wano kisubi batukutte baagala njogere balowooza nze main suspect naye bakukwatiddemu. Kakati ne bakola tocha zonna ne ziggwayo zinga nga nze ndaba byonna biri ku semwaya nekugonza nekumira nonsiibula n'okunsiibula Mungu nakutwala. Jevuddeko nali wano ne Brigadier Kulaije ebyo ebimu ku byagamba nti safe house we ziri naye teziriwo kozesebwa ebyo. Allah kati ate Kulaije takkirizibwa na kutuuka ku CMI. Tasobola CMI kati Kulaije nga yafunye essimu ya CMI nti afande tunakuyita kwa CMI yefukira. CMI keka force unit akasembayo mu force akakwasaganya zino force zino institution hizo nezisigadde. Akimanyi gwo kimubuzanga wano nti afande singa ofune essimu eva ku CMI biba bitya ofiringa otya ajja kunnyonnyola kubanga CMI eyingira buli wantu wonna ne mukomera mwennyini nga bakutadde mu prison bajja ne bakukimayo ne bakutwala ne bakukomyawo nga tebagoberedde procedure so tamanyi bigenda mu maaso.